Ku Butondebwensi n'okunyikiza obuyonjo mu ggwanga, woofiisi ya Nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Uganda yatandikawo enkola gye yatuuma Let the Pearl Shine, nga wano bannalulungi b'ebyobulambuzi mu bitundu eby'enjawulo mwe bayita okukola bulungi bwansi mu bitundu byabwe n'ebitundu ebirala. Olwaleero bannalulungi b'ebyobulambuzi mu Buganda nga beegatiddwako abavubuka ba Buganda mu ssaza Kyaddondo n'ekitongole ki Curious Tours Africa bakedde mu masiro g'e Kasubi okutuukiriza enkola eno era balongoosezza amasiro okulaba nga gongera okutemagana. Okusinziira ku Zakia Lucky, ambasada wa Let the Pearl Shine, enteekateeka eno egendereddwamu okunyikiza obuyonjo mu bannayuganda n'okubasigamu ensigo y'okubaagazisa ebyabwe. Era ng'eno ekwata ku bulungi okuyonja Uganda. Tubadde tutandika ne regions eziwererako ddala mu Uganda, twatandika ne Bunyoro ne tudda e Teso era leero tuli Buganda. Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi, David Nkalubo, asoomozezza abavubuka abeesuuliddeyo ogwa Naggamba ku kumanya obuwangwa n'ennono zaabwe. Buleme kuvaawo, baagale ennono yaabwe, baagale obwakabaka bwabwe era bafeeyo nnyo okuyiga ennono zaabwe wamu n'obwakabaka bwabwe basobole okuteeka Buganda ku ntiko ku kifo ky'erina okubeerako. Josephine Namaganda, Nnalulungi w'ebyobulambuzi mu ssaza Kyaddondo, nga yakulembeddemu banne mu nteekateeka eno, annyonnyodde nti ku mulundi guno bazze mu masiro okwongera okuggumiza ekitiibwa ky'obwakabaka kubanga kifo kya nkizo. Nawe mukimanyi nti no amasiro gano bassekabaka baffe we baabeebasa we baawummulira kati tugezaako bayonja mu ngeri y'emu twaniriza abantu mwenna eyo gye muli mujje mubalambule musange ekifo nga kiyonja. Ffeno gye tuva bwe tutaalwanirira ebintu bino abaana baffe be tuzadde tebajja kumanya wa gye tusibuka. So buli muntu yenna kimukokatako, omuvubuka, omukadde, omukyala n'omwami. Mukuume we mubeera nga wayonjo kubanga mujja lwala. Nti kino kibeere kyakulabirako, guno omumuli gwe tutandise guleme koma wano. Mujje tuyonje amasiro gano. I welcome you all to come and visit Kasubi Tombs. Let's visit Buganda Kingdom. Let's keep Uganda clean. Let the pearl shine. Yakulira bakitunzi mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu Buganda, ki Buganda Heritage and Tourism Board, Carol Nalinya, ategeezezza nti enkola eno egenda ebunyisibwa mu bitundu eby'enjawulo. Kyetutandise leero kibadde kibeerawo emyaka gyonna egy'emabega nga tulongoosa ebifo by'ebyobulambuzi. Twakwatagana wamu ne National Office ya Miss Tourism Uganda okulaba nti ebifo bino eby'obulambuzi biyonjebwa. Ekyokulabirako omwaka ogwedde twali ku nnyanja ya Kabaka era twagirongoosa. Twasazeewo guno omwaka tujje ku masiro g'e Kasubi okulaba nti nno tulongoosaawo ate n'abantu abagyetolodde ne tubategeeza nti nno ekifo kino kirina okubibwa nga kiyonjo. Bino bijjidde mu kiseera ng'ekitongole ki Buganda Heritage and Tourism Board kiri mu kaweefube wa kuddamu kunoonya bannalulungi b'ebyobulambuzi ab'okuddira abaliko mu bigere kubanga ekisanja kyabwe kyolekedde okufundikira era abaana ab'obuwala basabiddwa okwewandiisa beetabe mu mpaka zino. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika.